Byokukwata mu ngalo story kino oli bulungi bigenda bitya bigenda bulungi pozo oli mu class kikati P3 ekintu ekikwasaganya mu vidiyo tama wadde wali wakumeka tama wadde nali wa first wali wa first mwina streams zimeka mu P3 streams mwina nyingi kati goli mu stream ki bagitana buli class ina streams nyingi buli class ina streams nyingi kati hiyo gyosomera mu bagitana stream ndi mu N oli mu N so abo mu N bonna go bakulembera ogamba mu class ogamba nga nkyali eri mu pitu nkyali mu pitu awo nali muke wali muke kati abo muke bonna go bakulembera nazira mu N nodda mu N P3N wali nali mu pituke wali mu pituke abantu balinga ku TV nga balindiridde okumanya kye kigenda mu maaso ku mwana ono nga bagamba eri mu kyalo wammeri eriwero wali osoma nali nsoma naye nga tebigenda bulungi nnyo nkitegeera kati eriwero wali mu kirasi ki nga tonajja mu Kampala P1 eriwero wali mu P1 nenze ekirungi nze celebrating birthday gwe to celebrating birthday tebakulimba wangi wadde okuba ku speech day tolina budde bwabwe kwegamba ebyabaana tobyetaaga just ebya birthday zeyange nganze oba tomanyi emyaka olina emyaka olina emyaka 8 naye toyagala bwagazi and celebrating a birthday kati singa bukya ku makya baga ne bakolera surprise kusome ne bagamba fresh kid leero tulina okukolera birthday nga totegedde bw'otuukawo nga bagikoze okola otya naze ngyekoledde naye bagikolera nga surprise osobola okubeerawo ekyakabi ate ekyo sokoleke fresh kid olina ennyimba mmeka kati saawa zino obalabalamu ziri mmeka nze bwe mbalabalamu angize bunaku ndaba olulala kati simanyi ziri mmeka sibalanga gwolowooza ziri mmeka enyimba zenina essaawa zino emyaka gyange zenyimba zo bane tulina fresh kid mu nyumba abasitimize live mbalaba kwemuli nyumba bali kubanga kwemuli nabagambye abaana mubawa ku budde ne babanga bakola ki onagambye wow baby boy keep it up ali ku Facebook live bamuyise nandagire Gladys onagambye keep it up guy yenuku Muhammad Frambo onagambye hit me mawulire by Jamal Frambo onagambye drop me close control from big ye Waisani Kamotoka agambye keep it up kaimba kyakaliko sawa zino fresh kid aka trending akakoyina bakaita kijoyina akayimba kosokoka tuwe tozikiza wano ate fresh kid amala tuwemu ka freestyle awa katozikiza okalina producer tugende maaso tukyali ne fresh kid ngagamba tozikiza soko tuwemu awa kapera katozikiza topo wa blood sigala ng'opambana okuba obuwanguzi olina okutuuyana bw'olemerako kituufu omala n'ofuna beera master plan yamu ekyo kyokola usichoke baki kama unafanya ampandikira bamwita 14K bongo yacha kuandikira sawa zino oli mu management bagiyitani yani MC event ya management ekutwala abaliko mwenna mwe bali kubanga mu tuning chuma kya mtungi kyagala kumkola wano naye nga fresh kid bagambye ennaku zino okusomera omusoma oluchina simanyi oluwarabu bangambye olumanyi otwala bubi nnyo oluchina sooka otuweemu abo abantu bategeere nti nno oli muzibu nnyo sayidi eyo tobeera nga naawe olumanyi sagala kwogera n'omuntu sinza kubanga sirumanyi gwemakaze nkuddiramu miho solira sokoleka ebyo bitegeeza ki
kitegeeza ki? Kubuuza oli otya? Nti ndi bulungi. Kogwo Konze nti ki? ndi bubi. Bwe ŋŋambye okakasa oba enjala yennuma. Enjala erabika ekutta. Fresh Kid. Kakati oŋŋambye akayimba bakayita tozikiza ke kaliko nako ogundi yakawandiika bongo. Awo twakyusamuko. Awo mwakyusamuko. Ani yawandiika ako? Bali bamuyita Noviti ne 14 n'ateekako paati ya. N'ateekamu obwongo bwe. Gwe wali wandiiseko ku music? Wali ofiirinzeko ene tune n'ogimu oba n'omugamba andikira ekintu nga kikwatagana bwekiti? Oluusi sitera. Totera? Sitera. Totera kiwandiika? Sitera wandiika. Nze siwandiika. Naye ng'osobola? Sisobola nange sikati. Sikati? Sijasobola kati mu myaka. Wano abaliko naye maama ekyuma ky'omuzungu kinsumbuwa wano kinsumbuwa. Anyway, naye nga Fresh Kid oŋŋambye akayimba kali ke watandikirako twagala tunyumiza akawungu ova mu kyalo byali bityawo manager yakusanga atya wali luddawa abaana abato baagala okumanya manya tero tukyala kuziri ez'abakulu ate abaana abato ne basigala nga tebategedde yi naye Fresh Kid yavaawa bamusanga batya wali luddawa nga tebannabakuleeta eno mu nsi eno byali bigenda bitya eyo gye wali mu kyalo ebuweeru? Byali tebigenda bulungi naye byamala ne bitereera. Naye nga gwe wali luddawa walinga okola ki? Nze ebyo byange. Ebyo bibyo toyagala byogerako? Byerekereza. Nga abaana bato bandyagadde okumanya kati gwe wakola otya kale okuyimba gwe ng'omwana omuto? Nakifiiringa bufiirinzi. Wakifiiringa bufiirinzi? Kati omwana ng'ayagala okubeerako nga gwe ayinza kukola atyo oyinza muwa amagezi? Omwana omuto ng'ali eyo ayagala kuba bannange yeegomba Fresh Kid oyinza muwa amagezi ki? Akozese talenti ye. Akozese talenti ye. Naye Fresh Kid abuzaabuze. Akozese talenti ye okuba nga gwe. Oniino. Oniino? Tolira. Toli. Olina ani? Waba okola kati? Jakikyani? Oba oyagala kunkuba? Wangi tukugamba nkusumbuye nnyo. Tulina Fresh Kid mu nnyumba. Producer wange mpayo batuwa kayimba ki? Ko ulya ng'omiisinga kayimbako? Akange oba nga si kange. Yonako oyagala nga sikako? Kabeera kange newe katabeera kange. Kale gwe oyagala kayimba ki? Gwe oyagala kayimba ki? Andi akange oba nga si kange. Kale akako kayimba ki? Ntegoya kange. Zonna. Lwe baagadde lwe bakuba. Munange producer mpaka koyagadde nga ka Fresh Kid bwatyo bwasazeeko ate bakaba nga sikako mimi kyasinga okukolera eno Uganda oba emitala w'amayanja? Kale katusooke Uganda. Uganda? Ganda bayimbi nga ayimbi kanda be Eddie Kenzo. Siyeka. Kale tugende n'omulala. Fresh Kid Uganda. Uganda yakolera. Siyeka. Nesindi Sanyu. Mumanyi muwulira. Kati bwe tudda mu sayizi gino emyaka ne Palaso. Kati galooza Palaso yabadde atulimba oba byaddala. Tusooke twogere ku bya Palaso. Sooka oleke. Palaso. Oyinza okuba wabitegedde ku byabadde biti bya Palaso. Namulabye ku Facebook. Wamulabye ku Facebook? Nga yeekwese mu galaji. Musabire esimu yange egenda kuggwako omuliro. Naye naffe ne tumuteeramu saala. Esimu ereme kuggwako omuliro oba awodde akomewo ng'ali bulungi. Naye olowooza byadde bituufu gwe ndowooza yo? Nze mu ndowooza yange kirabika bamukubye. Naye nga kyendabanga ekiringa kye yatulimbyemu kumuyisaako biso mbu kumutematemamu kumuyisaamu biso. Ate nga gwe tulina walabye kiso? Yabadde munzikiza nze saalabye naye nga kyemmanyi nze saalabye kuba yabadde munzikiza. Bw'abanga atulimbolooza yabadde kabadi ki? Kati awo tuveeyo.
Nenga kyobomanya. Twamutereddemu fessaala. Mwamutereddemu essaala. Mwenga bayimbi banne. Kyamwanda nnyo ekyo kya tabbu. Kati Fresh Kid tubadde tukyali ku baana abaawana. Mwana akyakolera omwana owaawana. Mwana akyakolera. Muyimbi nga mwana muto. Nga mwana muto. Tusooke tuddeko emitala w'amayanja bayimbi b'emwe. Kale mpayo babiri kale abeeyo. Emitala w'amayanja? Waliwo Biba omumanyi? Ed Sheeran. Oyo kyali yankubira nnyo yankubidde akayimba kange kano akapya akampoomera ennyo. Akali katya? Ka Ed Sheeran. Naye tojjukira taito yako? Nkamanyi taito. Kampi mwawo. Shape of You. Shape of You. Katugenda ebigambo layini nga bbiri. Kansoka ngende ku muyimbi obulala Davido. Nigeria. Platinums. Abayimbi bo bangi Fresh Kid. Kati gwe weegomba ani wojja kugundi ani gwe wali weegomba gwoyagala gwowulira oyagala kubanga ye. Ebwalu. Emitala w'amayanja. Omulenzi oyo. Mulenzi ki? Davido. Omulala. Ate gwe wayimba mukayimba njagala mbeere. Olira onakyali mugagga. Owulira akyali ku bugagga. Akuba. Kati bakube bundi waba alina oluyimba lwa lukube. Olwa Davido. Ate program y'abaana. Abaana bato. Abaana bato. Kati abusa balwa mwana muto. Abaana muto. Kati ng'abayimbi ako 8 ng'ejijo. Okitegeera. Abo babakubiramu oti. Naye nze nabivaamu. Wabivaamu ebyabato. Olina akayimba kamoti pasa. Omukulu gwagambye. Andi akeek'abaana. Keek'abaana. Ezizo si z'abaana. Ezange mulimu ezimu z'abaana. Ezimu z'abakulu ezimu z'abaana. Kale abantu bano njagala obasiibule Fresh Kid. Basiibule mu bigambo byonga 2 3. Oli ku Facebook oteekako sound kyokka tuli kumpewo. Kyokka nze mbadde njagala nti kusomera nsonga za kasooke mbasiibule ennumbe. Olumbe. Basiibule 2 3 tugende. Mwebale nnyo okubeerako mwebale nnyo okumpagira. Ate naleeseyo ebipya. Ate mwebale nnyo nagulawo Facebook social media accounts zange. Onna I am Fresh Kid UG. Ku Instagram ogenda no following YouTube or subscribing Twitter yonna Twitter nolimba mu downloading balita mpozi ki olutambula tozikiza ate balituusizamu tugenda teka mu Kiswahili ne muteka mu Kiswahili nenga tewali kyakyusa kyonna ati tuwemu akapera mu Luswahili Ndekayo usichoke baki kama unafanya kuwa mshindi lazima utowe jasho ukiwa unasisitiza unapata. Kitegezachi kibadire mu Luganda kibakyusize mu Luganda tapo buladi sigala ngo pambana okuwo muwagozo lino okutuyana olembera ko kituufu amala nofuna basibule run up fire sign out. Yes, that is Fresh Kid Uganda tugera music wa masome microphone